Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo naddala ggwe akyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Bw'oba tonna subscribinga kikole kirira wansi awo wolaba ekigambo subscribe tubeere nga tutambula ffenna oluvannyuma lw'akabanga nga tetukuweereza ate tukomyewo tubeere nga tetutambula ffenna mu nsonga ez'enjawulo. Waliwo ebigambo eby'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ebizze byogerebwa era nga na wano ku mukutu ogwa Red Zone TV batusabye at least tubeeko comment jetuwa ebintu nno bino nga tetunaba kubanga tubigenda wala nsonga za constitutional amendments ezogerwako ezigenda okubanga zireetebwa abakulu bana ababiri okuli Mathias Mpuuga okuli Norbert Mao naye teweerabira nti abantu bano baali bonna era bamaze ebbanga nga bakola bonna mu kibiina ekya Democratic Party. Kakati ensonga eno yasooka kuleetebwa Norbert Mao amawulire ne gajja oluvannyuma lwa Norbert Mao okwegatta ku kibiina ekya National Resistance Movement oba okutwala DP n'agitunda ewa Mwami Museveni. Norbert Mao yakonfamingirawo era n'ategeeza nti nze ekimu ku nsonga enkulu ezindeese mu NRM njagala tukwataganye n'omusajja tulabe nga wakiri atukyusa obuyinza mu mirembe. Bannayuganda naddala abo abalabira ewala bategeererawo nti Mao ayinza okwerimbika mu kino ne babaako kyetuyita constitutional amendments ze bagenda okubanga baleeta era olunaku olwaleero kyetulaba. Naye nga sinaba kubanga nkutwala mu nsonga enkulu njagala okutegeeza nti abantu bonna abaleeta ensonga zino oba oliawo eziwakanyizibwa bannayuganda ebiseera ebisinga ne ku mulundi guno ng'osobola okunjulira bava mu kibiina kimu ekya Democratic Party. Norbert Mao yali wa DP akyali wa DP era president w'ekibiina ekyo. Mathias Mpuuga wa DP era nawuliddeko ne mabegaawo nga bamuleeta okubeera nga yagenda bakwatira bendera mu kalulu ka 2026 aba DP block okubeera nga abakiikirira okubeera president waabwe. DP block kiwayi ekyekutula ku kibiina ekikulu ekimanyiddwa nga Democratic Party. Kakati abantu bano bavudde emabega nga bagugulanya oba bavudde emabega nga bazannya emizannyo mu by'obufuzi oba gy'oyinza okuyita data game. Olunaku olwaleero nga Mathias Mpuuga yasabye okubeera nga aweebwa okuwummulamu agende akole ku nsonga z'okuleeta constitutional amendments oba ennongoosereza mu parliament ey'eggwanga. Ebibuuzo bingi bannayuganda bye beebuuza nti ddala kyandibanga kigendererwa ki ekiri emabega w'omusajja ono okubanga ayagala okuleeta ennongoosereza zino. Ekyokubiri, lwaki azireeta budde buno nga tugenda mu kalulu? Ekyokusatu, ebibaddewo byonna oba ennongoosereza ezo zayagala okubanga akomyawo ate beebamu bennyini era be baazijjamu mu constitution. Ekyokuna, lwaki abaleeta bino byonna bava mu kibiina kimu kya DP? Ekyokutaano, lwaki abantu bano tebakkiriziganya era waliwo embeera y'okulaga okukkakkanya n'okubeera nti ebirowoozo byabwe byawukana ku by'ekibiina ekya National Unity Platform n'omukulembeze wakyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye nkugambye bano baludde nga bali mu politics. Ngenda kubuulira Mpuuga yayingira ddi parliament era constitutional amendments zino zizze zireetebwa aliruddawa era njagala okubuulira nti ddala lwaki bino wandibanga obiwulira kadde kano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nkugambye bw'oba tonna subscribinga kikole nsooke nkusesetulire emboozi nga bw'ogenda okuwulira mu mboozi gye nkuleetera mu ddakiika emu yokka nga mmaze okugjawo bino. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu mmanvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso zakusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana k'oba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7528 noti 910 awo mbe butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiri gye bitannaba kugwa kyankooto. Yes, tukyagenda maaso n'okubanga ate tukusesetulira emboozi ku mukutu ogwa Red Zone TV. Ate na subscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna nga sinaba kubanga nkutwala eyo njagala okuzzaako ko emabega katono nnyo. Mu mwaka gwali gwa 2018 waliwo akavuvuŋŋano mu palamenti y'eggwanga erya Uganda era nga akavuvuŋŋano kano kaava ku kusika omuguwa obutakkaanya ne constitutional amendments
era ku mulundi guno nga zaali zireeteddwa omusajja amanyiddwa nga Rafael Magezi mu palamenti, ng'ekigendererwa kyakulaba nga bajjawo ekkomo ku myaka egy'omukulembeze w'eggwanga yenna agenda okuba nga avuganya gy'atalina kuba nga asukka. Mu constitution omwo mwalimu akawaayiro 120B oba 102B. Akawaayiro ako nga kagamba nti omuntu taavuganyenga ku bwa pulezidenti w'eggwanga erya Uganda ng'asukka emyaka 75. 2018 waali wasigadde omwaka nga gumu ebiri Museveni generaali abeere ng'aweza emyaka 75, ng'ekyo kyokka kyali kimusunsula era kyali kimusuula ebbali mu kalulu akaali kagenda okubeerawo mu mwaka gwa 2021 singa akawaayiro ako tebakakyusa. Mu kalulu ka 2021 generaali Yoweri Kaguta Museveni yali tasobola kubanga dda okuba nga yeesimbawo, wabula abakulu mu palamenti ey'e10 nga ne Mathias Mpuuga mwatuula obanga yalimu ng'akiikirira abantu be bamu abanyendo mukungwe baagenda maaso n'okubeera nga bakyusa constitution eyo ne bajjamu akawaayiro ako ababaka ba palamenti ne bakajja mu constitution y'eggwanga ne kibanga kati olwaleero asobola okwesimbawo ne waba wa myaka 10 era emyaka egyo aba ensasagge eyo yali y'amaanyi nnyo ng'abamu ku babaka abaalabwako nga bano be baali basimbye Nakakongo era nga bateekawo embeera ey'obunkenke n'okulaba nga bino tebigenda mu maaso yali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Honorable Zaake Francis Butebi n'abamu ku babaka abalala ab'ekyanga nga bagamba kino temukikola era tekijja kukkirizibwa. Baamala kubaleetera ba SFC ne babafulumya palamenti. Wabula abakulu bano okwali Mathias Mpuuga n'ababaka abalala abaliyo mu palamenti bangi tebaalabwako mu nsonga eno, bayogereranga eri kumbe bandibanga okusinziira ku bannayuganda ab'enjawulo ng'ensonga ezo baali mabega waazo mu ngeri emu oba endala. Tugenda okuddako ko emabega ate eri mu mwaka gwali gwa 2005 ng'eggwanga ligenda mu kalulu aka 2006. Jjukira mu kalulu ka 2006 era Yoweri Kaguta Museveni yavuganya mu kalulu ako. Abakulu bano ba Mathias Mpuuga baali bakyali bato mu byobufuzi bw'eggwanga Uganda, wabula nga bakungu mu bwakabaka bw'Emmengo, bwakabaka bwa Buganda, era nga amaloboozi gaabwe gawulirwa ebiseera ebyo nga bali wamu n'abamu ku babaka abalala abaali mu palamenti. Era obudde obwo nga bano bayimiridde wamu ne bannayuganda mu kuteekawo embeera ey'okulaga nti bawakanya ekyali era constitutional amendments ezaali zireetebwa, nga ku mulundi ogwo baali bagenda kujjamu akawaayiro akamanyiddwa nga 15 bwe mbaseerabidde. Akawaayiro 15 mu constitution y'eggwanga erya Uganda wakati wa 1995 n'omwaka gwa 2005 kaali tekakkiriza mukulembeze wa ggwanga kuddamu kubeera mukulembeze kusukka bisanja bibiri. Jjukira okuva mu mwaka gwa 1986 Museveni yafuga Uganda ne kye bayita military rule, tewali kalulu, tewali kulonda, era emyaka gyali 10 gye yamala ng'afuga nga tewali kukubwako kalulu kye twayita military rule paka mwaka gwali gwa 19 n'okuva mu mwaka gwa 1986 paka mu mwaka gwa 1996. Era ky'ovola banga mu mwaka gwa 1995 baatuula wansi mu kye bayita CA oba Constitutional Assembly ne balonda abantu ab'enjawulo abaakiika ne babanga be baakola ssemateeka. Olwaleero eggwanga kwe lyandibadde litambulira, wabula ng'oyo ssemateeka yo yazze ajolongebwanga ate nga buli mulundi gwajolongebwa era ababaka ba palamenti bano be bakozesebwa. Kati Munnayuganda mpuliriza, njagala tugende mpola ensonga eno osobole okugitegeera. Mu mwaka gwa 2005 ababaka ba palamenti baaweebwa buli mubaka $1,500,000 eza Uganda, 5 million Ugandan shillings. Osobola ozigeraageranya era osobola okutegeera mubaka we yali wa layisi kyenkana ki. Buli mubaka wa palamenti mu mwaka gwa 2005 yaweebwa $1,500,000 eza Uganda. Ne babeera nga babakkirizisa mu bufunzo yali nguzi okubakkirizisa babeere nga bakwata constitution akawaayiro aka 15 akaali kagamba nti omukulembeze w'eggwanga taafugenga ggwanga kusukka bisanja bibiri. The Uganda Constitution 1995 Article 105 provides for the tenure of the president. A person who is elected president may hold office for not more than 2 terms. Akawaayiro ako baakakyusa mu kalulu akaali wakati ng'eggwanga ligenda mu kalulu aka 2006. Kitegeeza gwali mwaka gusembayo kalulu ka 2005. Ababaka nga bawadde ssente mmeka $1,500,000.
awo ne tuvaawo. Omukulu y'omu Mathias Mpuuga mu kalulu aka 2011 yali omu ku basajja abaali bakoze emivuyo mu politics w'eggwanga erya Uganda. Mu biseera ebyo be baali batandise akabinja akasuubi, wabula nga akabinja kano era kaali kalwanyisa kibiina kya opposition ekya DP, nga bwe nti basajja ba DP era bavudde mu DP, era DP ye yabalera okusinziira ku bigambo bye boogera. Wabula mu kalulu ka 2011 bano nja kubi nandi bayise bannakigwanyizi, kyesimanyi oba kijja kusoboka. Abaami bano baalabwako era bannayuganda abaaliwo nga bagoberera ensonga, kigambibwa nti baali bafunye obutakkaanya mu kibiina ekyo kyennyini kyenjogerako ekya DP, kwe kufoomingawo omugendo oba kye tuyita movement eyali emanyiddwa nga suubi, era nga bano bonna be bali Buganda be yali yazimba mu bufunze abakabinja kankoba za mbogo, era ebiseera ebyo baali bakulemberwa omukulu y'omu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga. Nyina kye njagala okujjirayo naddala nga tutuuse ku nkomerero eya update season ze njagala okuba nga nkuwa. Mu kalulu ka 2011 akabinja kasuubi ne bakalwanisa ne kaba nga ate kakola emivuyo mingi nnyo okulaba nga balwanyisa ekibiina ekya FDC n'ekibiina ekya DP mu byobufuzi, nga bibiina ebyo bibiri bye byali bikutte omumuli era nga bye byali eby'amaanyi mu politics ow'eggwanga erya Uganda. Kati gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti bwe twagenda mu maaso mu kalulu aka 2016 omukulu ono Mathias Mpuuga olwonno nga azzeeyo mu kibiina ekyo era yavuganya n'awangula mu kalulu ako, era nga ne mu kalulu ako wemba seerabidde yafuna obululu 1,719 mu bantu beyawangula. Kwaliko wa FDC Muyombya Richard, kwaliko yali independent Sebugwawo Mulumba Charles Raymond, kwaliko no wa NRM eyayamidwa nga Sentongo Hamani. Kalulu kali ka 2016 omukulu n'akawangula mu mbeera eyo. Bwe twajja mu kalulu aka 2021 abakulu bano era nga bwe badde enkola yaabwe baava mu kibiina kyabwe ekyo kyennyini kye bali bafoominzeewo ekya DP block, era wano bajjira ddala mu muyeye bwe tuyinza okuyita omuyeye kubanga bajjanga DP block okwali Mathias Mpuuga nga yabakulembeddemu, kwaliko ababaka ab'enjawulo nga kuliko Medard Lubega Sseggona, kwaliko ababaka ab'enjawulo nga kuliko Dr. Bedi Bwanika ono nga teyali yali DP block naye nga yali yavuganyako ku bwa president, kwaliko Betty Namboze Bakireke n'ababaka abalala bangi. Abamu basigala ku mulamwa, abalala wetwogerera baamala dda okubeera nga balaga kkala zaabwe entuufu. Mu mukutu gwa Red Zone TV kugambye tugenda mpola mpola okulaba nga ate tutuuka ku nsonga esinga obukulu mu nsonga eno yennyini gye njagala okuba nga ate nkuwa gwe ampuliriza ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Mu kalulu aka 2021 nga tukagendamu twali tetunaba katuukamu mu paalamenti eyo, gwali mwaka gwa 2018 ne baleetera constitutional amendments kukyusa mu ssemateeka, era nga ku olwo abaleeta etteeka lino baali bagenderedde kuggyawo akawaliro 102B kali 105 wabula kano 102B nga kano ke kaziyiza emyaka gy'omukulembeze kwalina okuvuganyiza nga bwe nkugambye emyaka 75, wabula mu paalamenti eyo Mathias Mpuuga yagirimu. Bino ne bijja nga bitambula bwe bityo era ssemateeka n'akwatibwako n'akyusibwa. Wetwogerera nga waliwo constitutional amendments ezireetebwa olunaku olwaleero nga zino no zireetebwa, era abaami bano wawulira Nobert Mao ng'aleese era ebbagole lyasomebwa oba proposal yateekebwa ku mmeeza ya parliament oba ku floor eya parliament. Omusajja amanyiddwa nga Attorney General yajja n'agisomaawo, bw'oba nga obadde otugoberera byenjogerako obimanyi nga omusajja ono amanyiddwa nga Nobert Mao yali emabega wa kino. Kaakati wayise ennaku ntono nnyo nga Mao alinga asiriikiriddemu, bannayuganda ne bagwamu encukwe okulaba nga Mathias Mpuuga eyakagobwa ku bwa deputy president w'ekibiina ekya NUP ate naye abakidde enteekateeka zino era ng'alina mu kusaba liivu abeere nga naye aleeta ennongoosereza. Wabula ekimu ku bibuuzo bannayuganda bye beebuuza era ekisinza okundeetesa updates zino kye kino wammanga. Ezimu ku nnongoosereza Mpuuga z'ayogerako kwe kuzzaamu ebisanja, omukulembeze abeere ng'afuga ebisanja 2. Paalamenti gye baagala okukozesa okubeera nga bazzaawo ebisanja ye paalamenti y'emu eyaleeta ebbago eryajjamu ebisanja. Wano no njagala tugendewo mpola. Paalamenti eyajjamu eyajja ekkomo ku bisanja mu constitution y'eggwanga ye paalamenti y'emu abakulu gye baagala okuyitamu.
okuzzaawo ebisanja. Awo ne wabaawo question mark. Parliament y'emu eyajjawo ekkomo ku myaka omukulembeze w'eggwanga gy'alina okuvuganyizaako, ye Parliament y'emu gye baagala okuyitamu babeere nga bazzaawo ekkomo ku myaka omukulembeze kw'alina okuvuganyiza. Awo ne wabaawo ekibuuzo ekirala. Parliament y'emu Mathias Mpuuga mwe yatuula nga bakwata constitution eno babaako obuwayiro bwe bajjamu, ye Parliament y'emu gye baagala okukozesa babeere nga babuzzaamu. Awo wabaawo ekibuuzo ekinene, era gwe munnayuganda yenna ampuliza ku mukutu gwa Radio TV nandyagadde okubanga ate weebuuza ebibuuzo ebyo ddala ki ekiri emabega wa kino. Ekiri emabega wa kino ensonga esinga obukulu y'eyokubeera nti Parliament yeeronda omukulembeze w'eggwanga olw'ensonga nti waliwo ebigambo ebyogerebwa nti oba oli awo omukulu omu ayagala okubanga aleetebwa ku bukulembeze bw'eggwanga ayinza obutasobola kufuna kalulu k'abantu, so kati ne baagala bamukolere ekkubo nga Parliament yeemulonda, of which ngezezaako okulaga nti Parliament eno ekozesebwa wabula bwe baba bakyusa constitution babaako omutego gwe bassaawo nti akati ku luno baba balimba luli nti n'ekisanja kigenda kudda ku myaka 7 nga bawadde million 80 ababaka ne bagonda ne bakyusa ssemateeka. Ku luno omulundi balina okubaako obuwayiro bwe baagala okulaga nti bajja kubuzza gwampuliriza olowooze nti buno obuwayiro bugenda kuyamba ffe olwo nno ng'ekisonga enkulu eyitawo. Abantu abaagala okukyusa bino kugambe balina link mu kibiina ekimu, kati gwampuliriza nja kusaba ogende mu comment section ombuulire ensonga zino gw'ozirabawa era okkiririza mu constitutional amendments zino oba ebya Mathias Mpuuga biyinza okubanga tebijja kubeera nga bikola. Njagala kubeera nga nkumya wano, genda mu comment section ombuulire embeera nga bw'ogiraba olwo nno tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.